kabaka bali okuvayo atyo okwerula ettale nga musirukanga ono musajja watwayiga nsoleza olwamukubako ekibulo kyavaamu eta nti siroganga koyene ayisa abasajja kabaka ogezanga nonjogera bawanda bagendo nga mpamatuka mu nsiko gyemba mbadde kulikuli siroganga kibe kyama kyemirembe n'emirembe. Okay, kale muntu wange njagala ombuulire ekituufu ki ekyassa Sseroganga. Sseroganga kiki ekyamussa? Oluyimba tuvudde mu luyimba lwa Prince Jopo Kafeero, oluyimba lwa Dipo Nazigala, naddala akatundu ka Ogundegunde. Abaana babadde ku mukutu ogwa TikTok nga balina enkola gye babadde batandise bambi. Kale Sseroganga talina kye yayogera, bamuttira bwereere. Sorry. Kale abantu nga balaga kituufu nti Sseroganga yattibwa naye bamuttira bwemage, talina kye yayogera. Abaffe wowuliriza oluyimba olwo ddala okkiriziganya n'abantu aboogera nti Sseroganga talina kye yazza okubeera nga bamutta. Kale waaba alina kye yazza, ki ekyo kyennyini kyeyakola? Bayawukanirawo kabaka nga tta mu lubiri nga byakufa ekijjulo okwaye engenda emmere bateganya bulungi olubaga lwali lwandasi baabangayo kinna omuwawera mu maaso g'eggulu. Sseroganga olwali okusuula omwenge mu kyama bwefaanira alandukira ku buli byali potali ayisa abasajja okundegunde zimulyeka nsensose ondabiranga tegate obaatu nagunda nga babiri libasamaja kukuva mumasali nekanga tizizande ku mutima. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. bageresa kabaka basa Sseroganga ebyange nabona sembere kumpi gyembibawo. Sseroganga yatuukanga nsiŋŋaana kabaka awamatuka ku nsiko waliwo ekiyimba ekyali kimuluma yabala amaaso era omuganga n'amusawula genda ku nsiko bamaleyo ebbanga lye yamugerera. Okay, kale lwero luyimba oyo ye Prince Jopo Kafeero awo yali performing, eyo yali WBS ngali mu performinga luyimba olwa Dipo Nazigala. Zezimu ku stage performances entono zosobola okubeera ng'osanga Prince nga performinga oluyimba olwo. Nebaza baganda baffe abakolera ku kibanja ekya TikTok abasitudde oluyimba luno naddala ekitiibwa ekyo Ogundegunde. Kineekakasa obulungi ti n'Obwakabaka buyinza okubeera nga nabwo busanyufu singa nga bwandibadde nga busiima abantu ab'enjawulo. Twandiwuliddeko ku bigambo ebya Katikkiro nga bivaayo okubeera nga bizzaamu abaana amaanyi abakoze challenge eya Ogundegunde, kubanga kyekimu ku bitiibwa ebiweebwa Ssaabasajja Kabaka nga tweyala ku ttaka ne tugamba Ogundegunde. Kale tuli ku luyimba gwe ogamba ki ekyassa Sseroganga, kubanga Kabaka yali agenze ku ttale ayiga nsolo ze. Yalina ekimbe kye ekyali kimuluma n'agenda ku muganga okubeera ng'akolaki amujjanjaba, era oyo omuganga yamugamba nti tolabwangako omuntu yenna, era omuntu oyo asooka okulabako omusaliranga magezi. Kale bw'atyo Kabaka waava ew'omuganga ndowooza n'agira
bwoba neyirize zaabwe wamba neshakwe tewali kwona newosataka mabija ekyaddirira n'omuntu akiramuza bwenkanya kabaka n'alagira Sseruganda kugenda bamuti awo nnoyo wasibuke etegera egamba nti kabaka bikasa Sseruganda kabaka okwali okuvaayo ayerula ettale munnaye amaaso yagakuba ku Sseruganda era bw'atyo n'amukomeekereza nti Sseruganda tokolanga ensobi yonna okubeera ng'oyogera lwe wandabako ettale ekyo kibeere kyama kyo eky'okumutima okutuusa lw'olifa. Kale ebbanga nga liyiseewo Ssaabasajja yejjira yafumbe ekijjulo ekyaliko ebyokulya n'ebyokunywa era bajjanga kinoomu nga beeyala mu maaso ga kabaka okulaga ekitiibwa nga buli omu agira ogundeegunde naye Sseruganda okwali okuyuwa akabisi mu matama munnaye n'agira n'amugamba ebigambo ebyo biwulira ogundeegunde Ssaabasajja ogunde ssebo nsensebuse jjukira tuli bakyama kyaffe okuva ku ttale. Naye jjukira omuganga ekintu kye yali yakola ki yamugamba era awo Kafeero wakugambira nti ekyamazima nga neoba neeyiriza ezaava ebusoga n'ekyaggwe nebwamba osaako n'ebitundu ebirala kwegamba agamba nti ebitundu ebyo gwe byotya nti ekyamazima bizibu nnyo mu nsonga z'eddogo ng'ekyamazima wano tosobola kubeera ng'okola ki ng'oyitawo olina kubeera ng'otibwa. Kale bw'atyo ne muganda waffe Sseruganda naye oba twandimulabyeko afaanana atya bw'atyo awo muganda waffe Sseruganda teyalutonda n'aba nga akomererwa okuttibwa. Kale abaana ku mutimbagano gwa TikTok nga beebuuza lwaki batta Sseruganda talina kye yayogera ye yagamba ogundeegunde ayi Ssaabasajja ogunde Ssaabasajja nze nsensebuse jjukira tuli bakyama kyaffe okuva ku ttale. Kati ki ekyassa Sseruganda kyekibuuzo gwe andaba njagala otubuulire ki ekyassa Sseruganda oba oli awo ekinaaba kibalemye nja kujja nange ngezeeko okubeera nga ntaagulula. Kati kino kituuzaayo tiwe tuba tuwuliriza ennyimba zino tuwulire kigambo ku kigambo kyotategedde nootinga wansi. Kale Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku Musanvu badde ne boarding arts ne sciences balina ne vocational era twalayo omwana bamubangule. Kati gwe omukyala omusiraamu okwambala obulungi agenda ku New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Arua Park ogenda kuyisa Wilson 1 Health Ring Pharmacy wekoma yambuka amadaala edduuka lyosookerako ku ddyo yeyo New Subs Fashions. Ate wovaawo okusiibuluguka tugenda ku Bize Hotel and Bar bali wali Ensaggu genda weefunire ku byo okulya tena osobola okuwummulamu emipiira enkya ziizo ziddamu abaasigalamu mu kikopo kya Football Association oba FA olunaku lw'enkya tugenda kubanga tukola ki tusamba omupiira gwaffe ne Macclesfield. Kati owaayi gwogenda gulabirawa then mu midweek Arsenal egenda kubeera ng'esamba kirabu ya Bayer Leverkusen Bayer 04 okuva wali mu ggwanga lya Bugirimaani. Kale bwe tutyo bwe tugenda okubeera nga tutambula naye ekibuuzo kyaffe eky'olwaleero ki ekyassa Sseruganda. Mwami Makumbi Junior nkusuubira okubanga ombuulira ekyassa Sseruganda mukyala Namatovu muwala wange Susan Sozi n'abantu abalala mwena abatava ku programu zange njagala mumbuulire ki ekyassa Sseruganda. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst naye nga sinagenda gwe eyeetaaga bino ebya Kadongo Kamo nsanga ekasubi ku basooka kwa Vula stage wano wensinziira okubanga nkole emirimu gyange weweesitula nojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp oluyimba nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa yeetaaga ebivulumaziika n'ebintu ebirala ebyekuusa Kadongo Kamo
naawe osobola okuntuukirira. Kale tugezeeko okubeera nga tusitula music waffe okusinzirira ku biyiye abasajja bye baateekawo, kati naffe otugezezaako okubeera nga tukuuma ebitereke bino, era neebaza buli omu avuddeyo n'ampagira. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Awo wasibube tugeregamba nti kamakabiri kasasiro gamba naye kukkiriza otya nti kaali kamakabiri kukwali miso kamuwereberera emikwamolo temuliwekulizanzikanomabuligikanyogeza gotekusibiranga kukyama nawo mpanga kukosi zimatamabulisezezegwe bujja bulungi abulungu bwerabize okusibiramu ensonga mu bantu wekana nekukyonga wali ekalubaluba tugera okusoleza mawutasana webaza ebbanga lyemmaze nankuliwa mu mutima ntikubatuna amawugwa omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.